Kirala Mr. Jacobo, is it okay to send your nudes pic to your partner nga muli mu long distance relationship? Kuba mbeeramu abamu nga nagamba nti like mpeerezaako nzikakkane nneme kukola bwenzi ddala kituufu omusajja oba omusindikidde yo nudes pics kimukuuma okuba nti takola bwenzi. Ekizaamu kukola bwenzi era wookera kumakya omusikazi sajja n'ayimira ku magulu gabi naga mpeeza ku nude picture zo manye takuwa kitiibwa akutwala ng'ekikazi kirina makulu. Omusajja akuwa ekitiibwa ye musajja asobola okukuuma obwereere bwo kubanga obwereere bwo kikyobugagga ky'alina. Obwereere bwo ge maanyi ge ng'omusajja g'alina okukolerera okuba nti naga owuninga paka mu bukadde bwammwe. Naye obeera ng'oli mukazi musiru nga tewatuuzibwa nga obwongo bwo butono ojja kwata obwereere bwo obuteeke ku WhatsApp, ku social media butambule laavu eggwewo bakutambuze mu nsi yonna yonna n'omwana atuuka ekiseera amanye obwereere bwo nga wakola. So mukadde wange oba nnyabo wange si kirungi okera ku makya okuweereza obwereere bwo omuntu akwagala. Omuntu akwagala aba tayagala bwereere bwo, aba ayagala mwoyo gwo. Oyo ayagala obwereere bwo amale bulabako alyoka akwagala eteba laavu. Laavu toswakira ku makya girabako n'amaaso go. Era oyo agamba nti no yes amala kulaba ku kigambo afuna feelings zo gy'oli manya n'onooba ofa otya. N'onooba nga wasika okuva wano paka Mbalala zijja kutuuka ekiseera feelings ziggwewo. Bye byange.